abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti obusungu bukole ki? ISMA I highly suspect yatiddwa lwa busungu suspecting. ISMA agenze leero ne mu Uganda n'abatulaba emyaka 10 from today teri muntu agenda kubeera ku ki? Mukole mutya mutambule n'emizinga n'ezituwa ennyonyi naye agenda okudde fenna tujja kukola ki? naye ogera linnyayo oli mukyala ate oli musiraamu kwata miliyoni 6 ISMA zakudde abanja oziwe taata wani wa ISMA Uganda gyetwagala ng'onakkirizibwa okwogera n'olinakkirizibwa n'akolaki b'abantu ne basalawo ani asinga amaanyi naye ekintu ky'okwogera ng'ogamba omuba musibe emikono omulala yayogere kireese okukyalina obusungu eri abantu naye bano be munyolonga ate abamu aba people power nga be bamuga ISMA nyinayo akagaati kaako kubanga ISMA yakola omukwano ISMA namulaba nga akyadde ku kitebe kya Nuupu ekamwotya nakanze sibanyinaako buzibu ate mulabe enneeyisa eyo nti nabo bamwaniriza tebamukuba ani akoona mu muzindaalo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Messiah. Nze first program bana Uganda bonna. Nze first YouTube bana Uganda bonna ngabera Sweden. Mukuru ebi ina kyensaba mukatono. Sweden era okwano baffe era Swedish community Sweden ISMA. Tali muna Uganda mu Sweden aina kyayogera olujaja ichuli. Esazi nokwetwita omugenzi. Jaja ichuli yaleetebwa omusajja omutapengepenge yeyantegeeza etusigala ne jaja ichuli n'anjagala nnyo era nti tunyoleddwa nnyo lwa nsonga nsomuguba konvinsinga ISMA oyo okulinnya ennyonyi okudda e Uganda ekintu ekyo kigenda kunsigalako nnyo ng'omuntu kuba nalumwa nnyo okulaba nti yali alina amagezi mangi mu kunnyonnyola waliwo ekigambo kibayita okunnyonnyola omuntu nannyonnyoka tetulina nnyo bantu bangi basobola kunnyonnyola newankubadde babeera bamanyi ekyokwogera naye baganda bange tufiiriddwa nnyo naye buli awaba ekibi